mutya bassebo ne bannyabo kansuubire mwasiibye bulungi bannange mbadde nzize wano ku TikTok ku lwabino ebigenda mu maaso ndaba nga bimpitiriddeko ennaku eziyise emabega Hajjati abadde ankubiranga essimu nga ŋŋamba ŋŋendeyo tutuule mu nsonga ng'aba family olunaku olwajjo neesitudde ne ŋŋenda ewa Hajjati Kulthum ng'omuzadde wa Nicole we natuuse ewa Hajjati Kulthum twasoose ne tutuula mu meeting abantu basatu ne twogera bye twayogedde nga tetwetaaga kukola ki biteeka mu mawulire twabadde tukyali awo ne tulaba nga Hadija Kigozi ayingirawo ndowooza ka WhatsApp message nga kamaze omutuukako nti kati yingirawo twabadde tukyali awo ng'abasirikale bayingirawo naye nga twabadde tulina ensonga ze twogeddemu Hajjati ne tumunnyonnyola buli kimu ne tulowooza nti ebintu bigenda kukola ki bigenda kuggwa bulungi kubanga twabiteesezza bulungi okiwulira ne tumunnyonnyola ensonga lwaki n'omwana Nicole yali muli atuuse ku mbeera egamba nti kaakole kojjaawe ekintu bwe kityo amupangira omwana amuswazi okiwulira ne tukimunnyonnyola first of all Akram yatwala essimu ya muwala wange Nicole bwe yagenda bwe yava ewaka namuggyako essimu namukuba ne muggyako essimu eyo Akram nampita naŋŋamba jangu mwannyinaze leeta essimu tuggyemu obujulizi obugenda okukwata ekisajja kiri saali mubi n'ensituka ne ŋŋenda okumuwa essimu okugiggyamu byagijjamu essimu yagibba teyagikomyawo okiwulira n'agenda eri emakindye mu nkwakyo n'abayaaye be gye yalinga asiiba nga tannaba kutambula teyakomaawo essimu nengimusaba nemukubira amasimu nemuwa ne mukwano gwange kirabo mukwano gwa Pretty gye yayigiranga make-up omusajja oyo ne tumubanja essimu ne tumuvaako ku mizeejo emibi gy'azzaakola ng'akwana abaana bamanyi nti baana b'abannyina ate kwatadde n'okugula babloga bavume baswazeswaze bonoone erinnya ly'omwana omuto bwe tuba twazze nga bwe mba neesitudde twazze nga bazadde ba Nicole ne tusisinkana Hajjati obuzibu bwabadde buli luddawo okutandika okuteeka omwana mu kamera okwogera kyonna buli kye mwagala ng'ate Hadija Kigozi yasinga okukulembeza ekintu ekyo wabula gwa Hadija nze nali nakulabadde omutima gwe naye bambi bw'oba onoonya abakugoberera banoonyenga bulungi kubanga ojja kufuna by'oteetegekedde nze nkubuulira ojja bifuna Nicole gwe muliko gwe mwonoona buli wamu nti simanyi yeetunda mbu simanyi kino nakiri yajja n'abeetundako omwana waali mmanyiiwo okiwulira waali mmanyiiwo era yensonga lwaki nali simunoonya nzaakira muyankaka nga ŋŋamba nti gamba abaho weesibe kwabaho kubanga mugagga biki mwesibeeko tumulabise biki tugambe nti yayina Nicole neŋŋaana kati balina akasajja ate kakadde ku mitima gyabwe abo abantu balina akasajja ate kakadde ku mitima gyabwe okiwulira balina akasajja ate kakadde ye omwana yayina ensonga lwaki yali akola ekyo era ne message eziizo zonna chats omuwala olize yakolanga nga ayogera ne Akram kuba ye ebibye teyabiteekayo ziizo nzibateereddewo ebimu lwakubanga byayise ne biva mu ssimu naye ebyo nabiraze ne Hajjati nga gye tuli lwaki ffe bye twayogedde bye twayogeddeko ali eri byo tebaabitaddemu bannaye muleke okugeza embeera eno kubanga mujja tuttira omuzadde mwe temulowooza nti mugenda kutulugunya omwana oyo Nicole mulowooze nti ffe tugenda kusirika ne bwe kunaaba kufa naffe tujja kufiira wamu nammwe tujja faafaagana nammwe tetujja baleka wabula maama gwe mwagala okutta nze mbabuulira Akram ekisooka agazeego ogamanyi wano weeyambulira mutoni wamuyita bulungi nnyo n'omutwala eyo entebe ng'osula eri makindye okiwulira wamukeera ku makya n'omukubira essimu n'omutwala paka makindye n'omweyambulira mbu mwe eddiini yammwe ey'obusiraamu tezizza abaana bonna ozze obasumbuwa wano babbaata ng'ovuga ogumotoka gwo ng'ogenda paka ndejji
bannaye naffe tusirise naye tukoye Akram mbadde nkusaba weesonyiwa omwana wange si gwe otuliisa yadde mulina ssente yadde ogamba nti gwe wagenda ebweru okkuba ekyeyo naye naffe ekitono kye tulina simmwe mu kituwa mulekerawo okwonoona erinnya ly'omwana newankubadde nga akoze ebyo byakoze waliwo atabikola Nicole gwe muliko gwe mwonoona buli wamu nti simanyi yeetunda mbu simanyi kino nakiri yajja n'abeetundako omwana waali mmanyiiwo okiwulira waali mmanyiiwo era y'ensonga lwaki nali simunoonya nze Akram yankaka nga ŋŋamba nti gamba abaho weesibe kwabaho kubanga mugagga biki mwesibeeko tumulabise biki tugambe nti yayina Nicole neŋŋaana kati balina akasajja ate kakadde ku mitima gyabwe abo abantu balina akasajja ate kakadde ku mitima gyabwe okiwulira balina akasajja ate kakadde ye omwana yayina ensonga lwaki yali akola ekyo era ne messages ziizo zonna chats omuwala olize yakolanga nga ayogera ne Akram kuba ye ebibye teyabiteekayo ziizo nzibateereddewo ebimu lwakubanga byayise ne biva mu ssimu naye ebyo nabiraze ne Ajati nga gye tuli lwaki ffe bye twayogeddeko ali eri byo tebaabitaddemu bannaye muleke okugeza embeera eno kubanga mujja tuttira omuzadde mmwe temulowooza nti mugenda kutulugunya omwana oyo Nicole mulowooze nti ffe tugenda kusirika ne bwe kunaaba kufa naffe tujja kufiira wamu nammwe tujja faafaagana nammwe tetujja baleka wabula maama gwe mwagala okutta nze mbabuulira Akram ekisooka gazeego ogamanyi wano weeyambulira mutoni wamuyita bulungi nnyo n'omutwala eyo entebe ng'osula eri makindye okiwulira wamukeera ku makya n'omukubira essimu n'omutwala paka makindye n'omweyambulira mbu mu eddiini yammwe ey'obusiraamu tezizza abaana bonna ozza obasumbuwa wano babbaata ng'ovuga ogumotoka gwo ng'ogenda paka ndejji bannaye naffe tusirise naye tukooye Akram mbadde nkusaba weesonyiwa omwana wange si gwe otuliisa yadde mulina ssente yadde ogamba nti gwe wagenda ebweru okkuba ekyeyo naye naffe ekitono kye tulina simmwe mu kituwa mulekerawo okwonoona erinnya ly'omwana newankubadde nga akoze ebyo byakoze waliwo atabikola Akram ffe okusirika totuyita basiru tulina bwinowo mungi okiwulira naye tusirika kulwaki ezo entalo tubadde tetuzaagala naye gwodde ku mwana wange oyagala omufuula kasasiro nange sijja kuviirako awo laba naye akava mukomera essanyu lyaliko oyinza ogamba ava kuhumula emmekka naye abazaala abaana ob'obuwala mu bazaale naye omwana ono nga ndabanga ayina ekimugumya Ajati Kulthum, are you safe with your husband really? Saagala kwogera bingi naye Pretty Nicole musanyufu bulala Modern music yono omukyala mulaba nnyo bambi mulaba omukyala agenda kwansimbawo Namukazo yali mu kindness. Yes, modern music yali mu kindness. Omanyi omuntu ali mu kindness epas musoso yatoba omulaba. Buli batulonda obukulembeza atali mu kindness. Kindness kyekyo obuntu bulamu. Modern music yali mu a little bit kindness. Nze ndi wa timu fenna tubifiirwe sikyagala kulonda abantu beepalawuda nonda waffe gwe tumanyi. Okakasa. Nze nonda waffe gwe tumanyi kyovola baseefa sa. Abantu nabane baganzi monda muntu gwe mmanyi naye mukulondako abantu bagamba wano Modern Music musajja si mukazi chichi si mukazi wali omanyi muki mukazi nzi bulijjo manyi mukazi si mukazi musajja kanyone mu video ze mwetegereze oba bisexo simanyi nnyo bambi kubanga yabyogera manyi mukazi nati kati bwogambye nti gw'obadde omanyi mukazi naye bano bagamba musajja
kakati that means ali wakati w'omukazi n'omusajja. Ambadde sikyegenderezanga. Ate ati simumanyi bw'era omwogedde sitaakwogera ku bantu besimanyi. Bantu besimanyi, bantu batabuka wano omuntu akutabukira.